Oli otya mukwano? Ndi bulungi ssebo. Mpozi mmwe. Bannaye ng'ofaanana Chosen omuyimbi waffe gwani? Nze Kisakye Radonna. Wadonna? Radonna. Yeah. Chosen oli mwana wa kumeka mu family y'aba Chosen? We are 4 sisters, nze ndi wakubiri. Bwada Chosen wa kumeka? Chosen wa kusatu. Gwe mukulu wa Chosen? Ngulabika ate gwe omuntu ku Chosen? Anze mukulu. Oli mukulu wa Chosen? Olwayo tuli mu celebrating amazaalibwa ga Chosen. Kiki osinga okumanya ku Chosen mugyeko nti sister wo? Kyensinga omumanyako ng'ogyeko nti sister wange oba kyemumanyiko nga sister wange? Ng'ogyeko nti sister wo. Kyekira ky'osinga okwenyumiza mu Chosen? Kyemumanyiko ayaniriza nnyo abantu. Yeah, she's so friendly. Ate ali so funny. Ye muntu gw'osobola okubeera naye n'otabeera bored. Yeah, ali so funny. Ali so friendly. Yeah. Mu family yammwe mulimu baserebu abalala ng'ogyeko Chosen Becky? Of course fena tuli baserebu. Kubaye Chosen tumumanyiddwa nti oba manyikiddwa ng'ayimba omuyimbi. Mwe abasigadde mukola kye? Nze manyikiddwa nga TikTok. Sirina muno omuserebu ajja very soon. Era twabadde tuli awo tuli ekibuuzibuuzi nti omu ku baganda ba Chosen agenda naye okuyimba, yatandise okuyimba. Yeah, bambi she's trying. Omanyi omuntu kubanga ayagala ekintu so alemerako. So ali kushinga naye katusabe Mukama amukwatireko. Gundi yamu-inspiring muganda we Chosen Becky? Of course talina buzibu. Yeah. Amukwatiramuko n'amuyamba. Wekyetaagisiriza. Yeah, amuyambako. Ate manyi nno mubeera Masaka, Chosen abeera Kampala? No. Abasinga balowooza. No. In fact, Masaka navaayo dda. Yeah, I stay with her. I stay with my sister. Bwe yavaayo najja n'ayiiya naawe n'olyeko mugulu? Yeah, in fact, abasinga we are staying with her. Kuba ne muganda wange mukulu naye tubeera naye. Nange mbeera naye. N'oyo agenda okuyimba naye twadde tubeera naye. Yeah. Ka surprise wakategeddeko kano? Ka surprise honestly bakansuddeko ggulo nange yesterday evening. Ne bakaŋŋamba nange ne neetegeka nenzita. Nojja. Tulabye Chosen Becky ali mu mukwano ogutagambika n'omukulu. Amiri y'omumanyi bulungi? Oyo mumanyi bulungi. Mumanyi bulungi Mola. Omumanyi nga ani Amiri Dixon Amiri? Mumanyi nga mumanyi nga munne wa Sis. Yeah. Munne wa Sis oba otegeeza ki? Best friends, the lovers, byonna. Okay. Talina buzibu? Talina buzibu bana. Yajja n'akyaleeka? Talina. Mami amumanyi? Ya mami amumanyi. Mami amumanyi naye nga officially tannaba bakyetegeka. Yeah. Era mwandibadde mutegeera. Ate nze munnaye nze mmanyi. Simanyi nange. Tebalwanalwanamuuka eyo tolina b'owulira. Era nanti era bikobbera tefa sinayo mpulira. Nga bakyankalana mu pozi bakyankalanira eyo nga siriiwo naye in front of us tulaba just mulaba mukwano. Tulaba love njereere. Chosen Becky, ntanda ki gy'oyinza omumusibirira nga gwe sister we? Nyanza sister we. Ntanda gye nnyinza omusibirira just abeera down to earth nga waali because amanyikiddwa ng'omwana ow'empisa mu industry. Njagala akeeping that, abeere down to earth, abeere ng'ayaniriza abantu nga weyeekwasa ne Mukama. Wali omanyi nti nno muganda wanaafuuka kyafuuse sawa? No, nali sikireetanga nako. Wali omanyi nti agenda kuba mulunzi wa mbuzi wantu? Era nga omanyi bw'omukulira ewaka nga tetuba tetumanyi future. Mwenna mwerabaawo nga bw'oba n'olibeera ki oba olibeera ki naye Mukama y'ayamba. Mu buto bwammwe mwabeeranga mwenna mu kyalo, biki bye wasinga okulaba nga ku Chosen Becky n'olwoga oba omubeerawo n'ogamba naye ono omwana ffujjo lye ajja kubeera dokita oba ono atuuse okulunga? No, of course yayagalanga nnyo okuyimba, ekyo kyo yakyagala kuba yakitandikira mu senior 2
I think yali Jubilee ya maama we yayiiya oluyimba najja n'alutuyigiriza buli omu n'amuwa paati gy'agenda okuyimba kati kweyo Jubilee manager we yamulabira eyamutandikako in the beginning eyamuconnectinga ku Nick so kati yava buto ng'akyagala ng'era awandika obuyimba nga ne mukyakya ayimba ng'olaba ekintu akyagala ng'era alemerako nnyo so mugenda ogirawo muti ng'akibotodde tugenda ogirawo ekyo twakisuubira naffe in fact oba naliwa nze nali namusooka e Kampala nali nfunye omulimu nali nkola mu dayalo bwe namala senior 4 ne banfunira omulimu awo ensangi ng'olwoyina emyaka emeka I think I was 19 ng'ebintu byonna biri alyadda bwotyo si kubiryalya just nali ngenze kukola nali nfunye omulimu gwe banfunidde nga ngenda kuba nsula ng'omuntu wanakufunira omulimu ng'osula kati ze ngenda kukola mu dayale nga ngende wa bossi wange then nenkomawo nenkola myaka wajvayo ng'olina emyaka 19 kati olina emeka now I'm 24 nsingako omwaka guno abazadde nga bakyekola kawano ya space ate abalala bo bakola mirimu abalala my sister by the sale of business byomu just nga omanyi kweyi aliwo alina boutique waliwo alina mobile money bwe batyo abantu abasinga bwabeera sita mu family abayagala kwekusa kuvimba yekka kyezini Becky ali ate ewammwe no she is caring sister in fact she is so caring from A to Z you ask anything abeera akikuwa ate ebigambo bino ebitambula ku social media oba oli awo nti ate kyezini yatutte ssente z'abantu teyayimbye nga mmwe kibayisa batya tewali ssente z'atatwala n'atayimba cause most times nze am close to her mbeerayo nnyo ne like bigwawo nga mbimanyi kati just misunderstanding z'abantu nti oli yagize omukolo oba n'atuuka waliwo abamu nga n'agamba abantu tebazi nsasula ate kati of course mba sirina kusasula kwanza nataddemu amafuta gange nina okusasula bendi nabo okwambala I have to look good makeup kati ate ye aba ayagala amuwe kozi ye yakikubye tekyakutte okitegeera oba nga bateeseza ssente ate ye n'amugamba musimanya nga wabimanya ebya industry kintu tekyakutteyo kati mbadde nkusaba nemezimalayo kozi ye omuyimbi aba tajja kuyimba kozi ye ze yagambye ze abayagala aba tajja kuyimba ate neziri tajja zikuwa kuba aba yazikozesezza kitegeera abantu abaseekekiriro oba abajegegitira omuyimbi waffe Nakinku Kyozeni Becky no nkibuuza si mu bubi era tomusupootinga nga womanya abantu ate Kyozeni Becky banange twali tumanyi mukyala mumpi muwanvu toka mumpi ate enyindo nnene muko ate kino mu bintu byonna ekyenyindo kyo bakiveeko enyindo ze kale anyway ekintu ekisayinza kunnuma y'ennyindo bw'oli nanvuma ennyindo no because that's kyekyo tegenda kukyuka that's me kitegedde sigenda kukyuka ennyindo ye yeeyo naye abantu nga bakutisayizinga nnyo Kyozeni Becky ate tuzaawo w'amaanyi bamanyina okuteekawo nti munnamasaka maalo bibaawo mu industry era munaye 10 teryagala omu kale bamuvuma amaalo gwokola otya mwewulira otya ate nga naye wava Masaka twabimanyiira tegakyali mawulire nnyo twabimanyiira bye bakola in fact bitusesa busesa olinayo ekibuuzo ta mbali nkubuuza Kyozeni akyusiza ki obulamu bwammwe nga famire yammwe akyusiza ki obulamu bwammwe famire yammwe sijja kugamba nti oba kino naye afaayo okutuyamba era ayina kyamanyi ayina good dreams agezako kupushinga waliwo byapushinga byesitayinza kwogera naye nga afaayo okulaba nga ffenna tubaako n'obulamu obupromising abantu bagamba Kyozeni Becky pretenda wabeera eno gyetuli wala Kyozeni afamira wansi yegira niye ate musayidi eri muzibu nnyo balimba balimba kale kyenyinza okugamba ffe
like from childhood mama like yatukuza n'empisa. Yeah. No, just nti buli muntu abako ne weakness. No man is perfect. Omuntu abako ne weakness ze naye nga bwato bwali pisa yazikuma buli wamu aba n'empisa. Yeah. Honestly saaliyo nze nali nga nkugambye nze olwedde nali mu kibuga nga bamama nabalekayo nga nafuna omulimu, so I was not there. Yeah, babinyumiza. In fact oba sente yazisindikira nze ezagigula, I think yanneebuuzaako, I remember omuntu gwe yasindika ye yali mukwano gwange, ne bagenda ne bagigula ne banyumiza, baasanyuse baasoosamu luyimba lwe. Nange ebisinga nabira ku YouTube story eyo, naye wali tewali yali agimpadde. Nange nagiraba ku YouTube nga baginyumya cause already nali ate awo nanti nali ntandise oyiiya obulamu atisobola kudda mabega lwa TV. Yeah, nga nina okuyiiya obulamu. Ebigambo byali bingi ebyayogerebwawo emabega okizinenga yakajja otozanye muntu mukulu yazaala dda bannange bambi she's young honestly. Yeah, nga tugjeeko ebyaki nze mukulu we. Yeah, nze mukulu we mwana muto nnyo just nti Mukama yamuwa mukisa n'ayanguwa okuvaayo mu industry. Yeah. N'azaala na mangu. N'azaala na mangu. Okumukweka mwana ki? Firstborn tomumanyi? Firstborn buli omu amumanyi, mpozi singa ogambye secondborn, naye firstborn everyone knows him. Yeah. Firstborn tewali yamukweka. Nabimugambye dda. Nziremu mbimugambye. Mwagala nnyo sister wange, mwebaza okutufaako bambi. She's a caring sister, she's a loving sister. Care so a lot. Mwebaza obutatusuulirira, afaayo from A to Z. Bambi mwebaza n'ebyo birooto birungi by'alina eri obulamu bwaffe, era mwebaza n'okwagala abantu, okubeera down to earth, kintu kimu bwekiti. Kyenyiza saba muko just musaba kimu ayagale muganda wange. Nze mmanyi love is first, then ebirala ne bigoberera. So amwagale not because of what, naye amwagale as she is. That's all. Ekyazaake munalobo zaake kyagambye, of course nkiwagira. No problem, tetukirinaako buzibu. In fact twakirindirira dda. Yeah. No. Ebintu big time. Ebintu byetaagisa time. Everything comes in the right time. Yeah. They need the right time. Then bali kyagalira.